tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abate nnyo. Gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gabasomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumbirwa amawulire. Okukuba akalulu kya bwebange era kya buvunaanyizibwa era kikuwa olukusa okulonda emirimu gy'abakulembeze bo. Akaluluko kye kisumuluzo kyonga mu nnansi kakusobozesa okwetaba mu nsonga z'ekitundu kyewamu n'ensi yo. Okuba akalulu kikuwa obuvunaanyizibwa okusaba gavumenti okukola ebyo byonna bye yasuubiza ng'ebyobulamu, enguudo, eby'emirimu n'ebyenjigiriza. Ne wakuba kwetaba mu byankulaakulana bya nsi yo, akaluluko ke kakuwa obuyinza. Akaluluko kakusobozesa okulonda oyo gw'oyagadde mu bangi ne wakuba kumuzza mu ntebe w'aba akoze bulungi. Bw'obanga toli mu mativu n'oyo akukiikirira, akaluluko kokka ke kasobola okukimala. Omuntu yenna waddembe obutalonda naye ng'abakulembeze bo balina okuyisibwa mu kakuumuuta. Abalonzi beetaagisibwa okuba bakaliisoliiso mu nteekateeka y'ebyokulonda okukakasa nti enteekateeka teriimu kyekubira yenna. N'olwekyo empisa ensiiwuufu okulumagana ewamu n'obuvuyo tebyetaagisa mu kulonda. Katwetegekera okulonda kwa 2016 fuba okumanya manifesto z'abo abeesimbyewo na biki bye beetaaga. Weewale okusendebwa ensimbi ewamu n'ebirabo okusobola okulonda oyo anaatutwala mu maaso. Toggwamu ssuubi omuntu wo abanga yawumudde ng'olowooza akaluluko tekajja kukola nga wekisaanidde. Kale akaluluko kasseemu ekitiibwa kubanga kakolawo enjawulo nnene. Abayizi mu South Africa amateeka bagatwalidde mu ngalo. Omusasi waffe MC Yala katuwa ebisingawo. Twabadde kukola byafaayo mu South Africa. Abayizi basazeewo okwekalakasa ku nguudo ku lwa Jacob Zuma ewamu n'okwemulugunya ku by'obufuzi. Emyaka 2 egiyise abayizi beeyiwa mu Soweto era ne ku mulundi guno bazzeemu okwemulugunya eri gavumenti olw'ebbeeyi y'okusoma etakyasoboka. Ng'ate kigambibwa enkulaakulana y'eggwanga eyimiridde ku byanjigiriza n'omuwendo gw'abasomye so sindiga. Kigambibwa ssente zaalinyisibwa ebitundu 11 ku buli 100 ekintu ekyabakuulako waya. Ensonga zaabwe ziri mu kkolwako era babasuubizza obutaddamu kulinyisa tuition. Abamu bagamba mu South Africa ekyalimu obutali bwenkanya n'obusosoze mu mawanga. Aba South Africa abaddugavu bafuna ebifo ebisava mu mayafeesi naye ku nguudo bakyerupe be balabawo. Naye nga kirowoozebwa nti ebyenjigiriza byandikyusa obutali bwenkanya newankubadde gavumenti yaabwe erabika nga si byeriko naye nga kya mugaso nnyo okulonda nga bafuzi ab'omulamwa. Nsigadde nze MC Yala nga mbaweereza ku Newsbeat. Weebale nnyo MC Yala ogatutuusaako. Gavumenti ya Kenya eteesa kuggalawo Dadaab ekifo ekimanyiddwa okubaamu abanoonyi b'obubudamu. Omusasi waffe Ras Jan katuwa ebisingawo. Abachibitirwe Syria, Kosovo ne Afghanistan babiriteekawo ekyanyumba kya hawumerera omu Western Europe, Turkey ne Jordan. Nengambye neno mwashosi ye Dadaab ye Kenya yingene ne kibuwa. Dadaab yatuka 1991 ngahererindiraho abachibiti b'e Somalia mitwalo 9 abakatibitaho abamalawa lumu abihuwo byabo. Omwanya ono ikeremu abandu mitwalo 30 ne namba yabwe ikayongera buli kiro habwa abachibiti bakasooka boda e Kenya neringiro mwangambe. Habilaba emyaka 22 omwanya ono atsukire n'abatibiti bakinakesayo mwashatenti kusangwa nyumba esihimbire shabiryanwa ne gavumenti ye Kenya. N'abatibiti b'e Dadaab sibatolera eri bano emibiri kusangwa bakaabana ebyalya n'omusahada owawunzire. Neryo abe World Food Program omwakiwuwo kyosi mubakehya ogwabuwabe obe byalya erihiko kwa bitweka 30 kwa 10 neritashongero kwa bithibu n'endyambi ey'abatibiti. Ne gavumenti ya Kenya yikatinisiriza eri kingo omwanya ono habwe erirengekania endyanga by'engambi y'aba Al-Shabaab. Lakini abakulu bakatashabuwa anga omupango nikehye kwangambi n'abandu. Enamba nene y'abatibiti babirisubya e Somalia neribaha $10 batebasubeka. Abakala nibo mwangambi eno bakayisanga mu butsibu bunene eritwamu nga basubeka ama erisialo mwangomo. Niwa Ras Jan erilo kwa Newsbeat. Weebale nnyo Ras Jan nako gatutuusaako. Somaliland yafuna ameefuga okuva ku Somalia mu 1991 newankubadde kino tekimanyiddwa buli omu.
Presidensi ya Bare yali avunaanibwa okumala akabanga okugwa kwe mu 1991 abamu bakitwala ng'akabembereza mu nsi erimu obutali butebenkevu okuzannya firimu kubatadde ku mwanjo. Ab'ebitundu ebiri ku mulirwano baganyirwamu olwo nno tekinologiya wa kampuni eyatandikirwamu abayizi b'omu ssettendekero. Akatambi kaabwe akasooka akamanyiddwa nga Los Diamond kabafuula battutumu ku butaka ne mu nsi yonna. Awatali nsimbi na bikozesebwa ewamu n'abazannyi abatendeke aba ATG bakolanga balukuku nga Director Ibrahim Mohammed ye producer, cameraman ate nga ye muzannyi omukulu mu firimu. Mu kuzannya firimu z'amasasi bayambibwako abokkaala aba poliisi. Eno kampuni ento emanyiddwa nga Sollywood yasikirizibwa Hollywood ne Bollywood. Firimu zaabwe za mulamwa ng'era zisuubirwa okuleeta enkyukakyuka mu ggwanga. Newankubadde abavubuka oluusi basikirizibwa okugenda mu bikolwa by'obutujju ewamu n'okuzza ebikolobero, yo Sollywood etobye n'okubaako kyekolawo okuwa essuubi n'emirimu eri abatuuze. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma. N'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze Ladies Like. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire. Tuula, kalira, wuliriza, goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Kwame Ngoma.